Mbantumiddeko ina gyemusinzidde okubeera nga muli Lovely Live ali ku Bookie Promotion Worldwide. Wano we tuli ku Techno, tuli ku Arena Mall, wano side ngodde Nsambya. And of course, we are having more of the Techno AI. Era we are learning and unlearning. Era sawa zino niyo mune kuba gamers, omusajja sitakoma kuba muyimbi naye omusajja wa AI. Ali ne Sam kiri kya Chozen. Mwana ndi wano tuli kulaba mirembe gya technology. Yesebo. Bwe giri kulaba tuli bapa Techno batu invite nze wano tukole ku maalo. Just twaze kola ku maalo. Bulijjo ali ku game zineze wakaze mu PS5. Wallahi naye kati kano kawulikika kati. Soko kalabe kwenka controlling wano. Kamulage kalabe ka rotating. Katulagira abantu Chozen engeri gya rotating. Kakano. Tugenda kubanga osolo katuma mu kisenge. Nokagamba gendo njalira obuliri. Ero lyao nokagamba gendo onfumbire chai. Never tugambe tekanatandika bikola. Tekanatandika bikola. But mu future okalabe. Soko kamulage bwe ka posing. Soko tulagire engeri gya posing mu jagwa dive. Omulaye bwagwa dive. Wana ate nadda waggulu. Wano nagwa dive wano bwati. Bana eno bagikola bagijja mu kifaananyi kya German Shepherd. Engeri y'okwotera. Spanchos nawode. Tontomeze mbwa. So this is all about courtesy of Techno AI. So Chozen olako lwalero embracing technology ono loza wano wetutuuse kitulaga wakati gagwa omuntu omuyiya ebyo buyiya tebabibajjeko wallahi kati ekisinga obukulu bannayuganda bannaffe bandi embrace nze kye bayita technical skilling because technology yali kula ate technology tagenda kudda mabega era ojja kulaba nga ebiseera ebisinga kati nga bwe bagambye eno device egenda kubanga esobola okuwandika emails egenda kubanga esobola okureplyinga emails kati bakyali baffe abadde basomye emirimu gya secretariat biki baba tebalina mirimu so nze advice yange nga creative gyembawa abantu twanditandise okuembracinga technical skills nga obudde bukyali because technology ne bwanaakula atya kizibu kuleetayo kasajja kano nga kasobola okubajja emmeeza Ukategede? Yes, technical skills nti bwaba betanga plumber just sigala nga services zetagisibwa. Je batugamba emirimu gy'omutwe. Emirimu gy'omutwe. Otherwise betunesi bakujina eja computer ndaba nga gyongera kendeera buli lunaku olukya. Ate nga fa abantu population yongera kweyongera ate emirimu gyeyongera kendeera. So betufuna emirimu egy'omutwe. Technology tayina ngeri nnyo gyagiyingirira nze ke kalowoozo kange. Olowooza kati mutaba bagondezaamu abayimba ba writer. Chozen niwe wandikire nyimba kati kyesimanyi kubanga batulazeewo waliwo technology nti osobola okukyusa mu nnimi oba okitegeera n'otegeera oluganda ki kye boogera kati temugenze namwe lyrics kuziteeka mu AI bulungi nnyo AI ojulira n'amaloboozi egakola AI bagambye eyiya n'oluyimba so kati kiri advantageous nti kigonza mirimu naye ate on the other side kikendeeza emirimu gy'abantu baffe abagenda okukola okitegedde nti omuntu employer yekimwanguyiza kubanga akatinga costs teetaaga abakozi bangi okumaliriza omulimu gwe naye ate ffe ba employee oba bakyali baffe abawagizi baffe abalungi abalina okufuna emirimu technology gikendeeza so egambire nti balina okwebereramu bayige technical skilling emirimu gye baali bazala waluli gye bayitanga egyabataasoma okitegedde ate kati oba olyawo gye giriko amagezi nti oli bwana bayize plumbing we technology ekizibu kujja kufixinga taapu ezo z'amazzi nga zoononese naye emirimu emirala biri risky really atubadde twafunye message emu ey'omukulu Daniel Kazibu jjajja Dan Ragadi nga omanyi wa chairman atwala ewabayiiya bano nga twogera ku copyright yabadde n'agamba Chozen ennaku zino okuyimba muyimbye naye sente zigize ntono kati nti mwetaaga okulabika nti atulisi mu embracinga copyright olowooza copyright mu AI eno essaawa zino esobola okulabika nti eri implemented ddala nga tuli e Uganda wano well byonna ebikalubya naye nga bagamba nti enkyukakyuka bwebereze kati tekikyadda mabega AI yajja omuntu olina kumanya gw'oyimiriddewo otya to the advantage of the situation kati copyright yo bw'enaaba egenze mu mateeka ng'agaayo tulina sides kwe tujja okufuniramu ng'okuŋŋaanya royalties ng'okukola ebintu ebyenjawulo nti wadde AI waali naye tasobola tulemesa kuva ku nsonga oba kugwamu maanyi nti oba bajja kopinga kiri basobola copywriting eddoboozi oli n'aliteeka mu AI oli n'ayimba nga nze
ebyo nawe ebiri bijja naye Uncle Ragadi atuyambe tava ku mulamwa copyright tugyetaaga oba waliwo AI oba tewali copyright y'omuyimbi agyetaaga because ne Bulaya AI gyava copyright gyeri ate ekola ate bagifunamu wabula waliwo ensonga etera okubeerawo nti ebiseera ebisinga mugenda ne musokoola ennyimba z'abantu ne mujja ne mukwata biti ne muziteeka wano kati mwe munaafuna nammwe abeetaaga copyright bulungi nnyo nga bwe gambye kati ojja kukwata biti y'omusajja ali eri Nigeria naye nga royalties zonna zidde eri yes ekyo kibeera okay because oli ayinza okugamba royalties kazidde eri nze nfune performance rights ategedde business namunegotiatinze mutya nti engoma yooli gyokozeseza nayo nnungi royalties bwe ziba nga zigenze ewuwe naye gwe n'ogenda n'oluyimba ku Shee Masaka ne bakusasula naawe oba ofunye kati gwe n'ogabanira mu biye bya banno kuyiiya kuba kuyiiya ate n'ekirala ebeera lawful business because bw'oba tugambe kati nga bolaba zino rhythm abajamaica ze bayimba oba mostly abajamaica to use somebody's rhythm omuntu wano ayinza okugamba ogikopye naye ate nga wagenze n'osasula producer oyo n'akukkiriza okukola okukozesa beat ye for example nga bolaba olimba lwa Joshua Baraka lwe yakubye mu track ya Love is Wicked kyemanyi waluwuliddeko wabeerawo arrangements nti copyright webanga eri in place nga wasasudde producer oli yagikola n'akuwa rights ezikozesa beat ye gwe n'ofuna performance rights n'oyimba copyright tugyetaaga era Jjajja Ragadi na buli muntu yenna ali ku nsonga eyo tapoowa tukibeereko lasitira olunaku olwaleero neeyanziza munywani wo kyaliwo kigenda kubeera kitya soka okugambe kubanga atekinga break yatugambye agenda kutwala break wallahi tweyanzize nange mwegattako okweyanza abawagizi baffe because you know I've been lucky to be part of her journey and her to be part of my journey so tubakoola bannayuganda leero mwenna cricket ovo neyanziza Queen Sheebah gye tuli waddawa x waddawa nkwataako mumumanyi team na sleep memories is on of course eri family for life Queen Sheebah so Chozen Blood musajja is an AI artist of course as well embracing obeere waka Chozen totagundi PS simanyisi waleero technology mulalamu waleero ko muyige buyizi kubanga Samuel atuvire mu waya. Ladies and gentlemen, tubadde wano of course ku Techno embracing AI, Techno AI, and of course osobola okulabika nti obeera part of the youthful lasting AI technology ng'essimu gy'olina kalaso temala gagwa neyadikika amazzi tegagyonoona. For now, let's go take more of the what is really happening here. Naliko ku promotion live. Brand esoose okulaunchinga technology yono mu Uganda. Nsobola n'okubuuza ne ngamba gwe walabeyo omuntu alaunchinga ekintu nga kino mu Uganda taliiyo. So fe abasoose ate fe abaliwo saawa zino ogenda twala obudde bungi okulabayo omuntu omulala yenna ng'alaunchinga technology eŋŋoono. Teberemu ku biki ebimulimu tulabye obuntu obweringa lino obugoloboosi bugoba mizimu bukola butya tulaunchinze embwa ya robot ogicontrollinga right now osobola ogicontrollinga neno pad osobola ogikozesa osobola ogituma ebintu nebyekola saawa zino biri simple naye nga we nagambye mu future oba mu kaseera akaddako maaso ojja kuba osobola ogikozesa ebintu bingi nga olaba technology asigala akula era kati saawa zino just tubalagako kye tusobola okukola mu Techno esobola okukola ebintu ebyamaanyi nga wobirabye tulinawo simu efoldinga nga we nagikulaze ene simu eri powered by Techno AI or Techno Artificial Intelligence nsobola ogicommandinga nenjingamba ekole ekintu kyonna. Hey Ella, please make a call. Who would you like to call? Nekikola oba nenjibuuza ani mukulembeze wa Uganda oba nenjigamba oba enyimbiremu oba nenjigamba empandikire email oba ejjeko essimu esobola okukola buli kimu ate eba ericognizinga ddoboozi lyo lyokka. Tubulieko mwina outlets meka era bannayuganda bandyagadde okubeegattako mu Uganda tulina outlets ezisukka 5 naye nga we nagambye its retail business mbu naye oba osobola oba oyagala okugulawo edduuka
osobola okugulawo edduuka tetukusupportinga ne material wa branding n'otuuna n'okola bizinensi yo ffe kiba twetagako gwe just kugula stock naye ate oba oyagala okugula Techno o experiencing Techno yokka tulina amaduuka nga ga Techno yokka mu Uganda saawa zino tulina amaduuka 16 naye in the future tugenda beera n'amaduuka agasuuka mu 2 mbwererye edduuka lyensobola okugamba mukati yingira muno mbu njagala Techno nga sina kinsumbuwa kirala kyonna oba oyagala ggulanga mugagga oba muyito oba bedde just jangu kwa Arena Mall flagship store wano waliwo free wifi oba just oyagala okwoyo oyagala omuli. Okay, still embracing Techno AI. We're still here at Arena Mall, Zambia, and besides me, I'm having Bianca, Miss Tourism 2024-2025. How are you doing? I'm fine, thank you. First of a kind interview I'm having with you. First of all, congratulations. Thank you so much. How is it going so far? So far, so good. Yeah? Couple of visits. We have just been in Kasese. We had so much fun. World Tourism Day. Yeah. And I believe there's a lot more in store for me and the entire Queens. Yeah. Yeah. Today we happen to be at the Embracing conference, which is about Techno. So as a miss today in this transition of the technology and all that we have learned and unlearned, tell us, how do you see technology today under Techno? So one very important thing that I've learned about Techno, they are not only changing the face of phones in Uganda or all over the world, like the AI tools are here to make work easier. I mean, I didn't know that I could literally record like a meeting session. I literally just tell Techno AI to like generate text and probably, and they proofread the content. Like, you know that most AI tools will not really give you the right content, but like with technology today, I feel like that taking technology to the next level. Yeah, and I would advise everyone, get yourself a Techno phone right now. If it's common, if it's a flip, just get yourself a Techno gadget right now. Yes, so far as we talk about still technology, so how do you see technology in this era whereby we are having a curriculum in education and some of our schools have not yet embraced, yet the world is evolving, The world is evolving, but still in some schools there is no technology, Let's address about that, because in the worldwide you will find that there are more technology in schools, universities and all that. Well, you can't solve the world problem in one day, but you see now there are always technology exhibitions, and one thing I know about young people in this generation, call them Gen Zs or what, at least they can afford to have phones for some reason. If we cannot get the gadgets to that school, we can always partner with companies like Techno. Can we take the service to them and tell them this is how, if you can't have it at school, but when you're back during holidays, we have programs A, B, C, D, we have Ministry of ICT. There's so many technology programs out there. We don't have to always sit back and wait for the resources to find these young people. Why can't we take this technology service to them and show them how to actually operate their phones? People have AI in their phones, but they don't even know how to operate. It's about the mindset. Can we train them and educate them? So I feel like it's not the lack of resources, it's just knowledge and educating the people on what they already have. Yes. As far as a Miss who is representing Miss Tourism all the way from northern Uganda, so I would like to know, how do you see technology home? If we're besides schools, home. Like for every person at home, or generally, in average. In average. So if I can rate technology at home, probably most Ugandan home, I'd give it like a scale of 4. I feel like we are not yet embracing it that much, but I know with time to come, we shall have smart homes where I literally walk inside, I'm like, oh my God, turn on the screen, turn on the lights. So I believe as technology is growing, more and more Ugandans and Africans who are getting to embrace technology, and I see a bright future for technology to thrive. Thank you very much. Let me leave you to enjoy most of the technology which I'm seeing. I will. Gadgets. Thank you so much. All right.